kubanga amazima temunenya gogerweko Bruno Betty omusajja alina ayagala byakabi. Leero nyangaluddemu tutunuulire vidiyo y'abantu bano tunenye embizimbwe eddugala nga ffe tugisanze gyesula nga ffe tugisanze gyesula omukazi ani kugwa taagala mukazi wa kabi fena tunoonya mukazi wa kabi wabula bwe tutuuka okumunenyeza kwe kuba nti omukazi owa kabi ye tamwagala. We always go for the people who love us, not the people that we love. Tuyina kuwasa bakazi abatwagala wabula so sife betwagala. Mu butuufu fena tulina ekika ky'omukazi gw'oyagala. Waliwo omukazi gw'olaba ku TV nga gw'oyagala, waliwo celebrity gw'oyagala, waliwo omuyimbi gw'oyagala. Naye ye bw'aba takwagala tekigasa kuyingira mu mukwano oba mu love oba mu relationship oba mu marriage naye. Toyingira mu marriage na muntu olwokuba omwagala ye nga takwagala. So fe abasajja ekyo kitukakatako oyina kufumbirwa oyo akwagala wabula siso gwe gw'oyagala. N'abakyala nammwe nabagamba nammwe mulina kufumbirwa abo balina responsibility abasobola takinga care of the family. Omukazi akulaze red flags nego red flags ozirabyemu nga white flags. Red flags zonna bazikulaze taagala kuzina naawe. Ne ku TikTok page y'omukazi tateekangayo kifaananyi kyonna kikukwatagana gwe naye. Ate abakazi bangi babikola. TikTok page zammwe temuteekayo bifaananyi byammwe na babbaabamwe mubiteekayo mwekanga muli single. Waliwo n'omulala namulaba baawe bwe yamala okufa n'alyoka mupostinga. Yapostinga omulambo teyapostinga musajja nga mulamu. Nakugoberera page y'omuwala yonna nga tapostingangako video n'emu ng'alina omusajja. Omusajja bwe yafa n'alyoka mupostinga nti omusajja gwe mbali njagala nnyo afudde. Kati otukole tutya? Ne Bruno Betty naawe kyekimu. Mukazi wo page ye tateekangayo kifaananyi kyo naye. Wabula gwe osibootekayo ebifaananyi bye ebyokwanjula eby'embaga. Mukazi ki mu Uganda bwe bagenda ne banjula n'atasobola tukwata bifaananyi byakwanjula kwe kubiteeka ku ki? Kitegeeza omukazi oyo alina kyakweka. Era embaga zonna oziraba n'omugamba omukazi ono alina ekintu engeri gy'alisamu omusajja keeki ayinga amutuga obutuzi. Kakati ogenda otunuulira n'omanya nti omukazi ono tayagala musajja. Kati ne Bruno Betty naye bw'atyo bw'ali. Lwakuba oba oyagala omuntu red flags toziraba oba ogamba ye behavior ye bw'atyo bw'ali. Naye waliraavu behavior ekyuka kyekimu ne ssente. Ezo ziringa catalyst, love ne ssente biringa catalyst. Tosobola sigala mu mbeera y'omu. Omuntu nga mumuwombeefu nnyo asobola okubeera omuwombeefu lwa bwavu. Omuntu oyo bw'omuwa ssente singa amala n'afuna ssente obuwombeefu busobola okubula. Kati kyekiringa n'omukwano. Omuntu ng'ali mu mukwano tasobola sigala mu tasobola kugamba ne Simairo emubuze. Omukazi wa Bruno Betty Teddy ne Simairo yamubuze. Tosobola kugamba ku mukolo gwo omuntu akoledde surprise birthday party. You can't even Simairo. Tosobola kuzinako naye. Bruno Betty oteetereza ogenda kukomawo wano ng'okaaba. Buli muntu akugambye ate tewali agenda kusaasira. Nanti abuulirirwa asabala lya bbumba. Bamugamba ebbumba eryo ligenda kubbira kompostinga omukazi ng'omuwolereza. Omukazi naye akuwolerezeeko. Omukazi mugambe page ya kijja mu private akuwolereze ayogere nti bannange omusajja mwagala eno yembeera yange. Lwaki omukazi teyeewolereza? Kati gwe ng'omusajja mu maka kino kye nkugamba omukazi mugambe alekerawo okukola ebyo ebiyisa byakola ebivundu. You are the man in the house. Tell your wife that bino si kyabyagala binswaza ndi celebrity binswaza okuba nti ninga akwesibako lekerawo okukola bino mu public omutunulemu omugambe otalekerawo nze ngenda kukuta. Ate nakugambye n'ekirala tomusindikira message okumala omwezi mulamba tomukubira simu okumala omwezi mulamba kira. If she cannot call you, if she cannot send you a message for the full month, just know oyo takuliko takwagala oba nfuna. Omukyalo oyo bamuyise nga bamuwa ekifaananyi ne bamugamba nti omwami Bruno akuwadde ekirabo nga kuliko obugambo mbwa. Mukazi yagambye mbwa abusomerana. Kakati muleke mbabulira abasajja. Ekizibu tekiri ku mabina. Nga abantu bagambye nti abakazi b'obubina omuntu waba takwagala ne bw'anabeera ne muserebenda aba takwagala. Nalabye abantu bangi bagamba abakazi b'obubina tekiri ku mabina tekiri ku figa. Omuntu waba yakufumbira omukazi ayinza n'okuba yafumbira omuvubuka oyo bambi nga munoonyako kafemba mumanyi. Okitegeera? Ate tulabyeko n'abasanyuka ennyo ku mikolo ne bafa. Tulabyeko n'abasanyuka ennyo ku mikolo era ne baawukana. Okitegeera? We don't predict the future. Naye omuntu atakwagala abasajja kulemerako bulemezi naye oba omulaba.
iyo muntu atakwagala obo omulabo manya abasajja mu insistinga nnyo nabagamba nti abasajja abakyanoonya endabika bakyalina ennaku bwe batuuka ku marriage their keys ze batunuulira okitegeera tosobola kugamba nti omukazi abakazi bamabina amanene balowooza n'abatabulina tubalaba bulijjo nga ba rejectinga people nga ba rejectinga their men so tuleme kutunuulira ekyo omuwala ye ng'omuntu ayinza okuba nga si mumativu ate bino ebintu mubikola nnyo abawala ennaku zino mubikolera ddala ebyokufumbira omusajja nga tomwagala naye ng'oyagala abantu balabe ku mikolo mukimanyi mubikola bangi muli mu marriages naye nga bakwanjula bakyala ewammwe naye nga omuntu oyo gw'oli naye sigoyagala kyova olaba nga abakazi abamu mulina abaana abatali baabasajja abo mu maka mwe muli nga gwe yatandika naawe amaka naye ng'abaana ababiri si babe ababiri be babe mubimanyi bulungi nnyo okitegeera lwakuba ono nti ye yajjeeyo mangu nnyo expressions ze ng'omuntu era kuviira ddala mabega bw'atyo bw'ali ate era tubeerayo n'abantu abafaanana nga ye okitegeera so tuleke kulowooza nti kabina ke kamuleetera okubeera bw'atyo no n'abatalina bubina ssebo akurejectinga abeerawo neyeepalawuda neyeeraga n'akulabisa okitegeera so n'abasajja noonya gye bakwagala buli muntu wano alina omuntu amwagala muyayaanira lwakuba bannanga obwenzi bwammwe temutereera olabira ddala nga bali boolina okuteekamu essente nnyingi be bakwagala naye ng'akwagala waalinga ne boonooteekamu ekitono agenda kubeera musanyufu naawe ate ekirala mukazi bw'asobola okubeera ku sayizi gy'omwagala naddala ng'omuwadde emirembe bangi abavudde mu marriage ne babeera singo kati banene kati emirembe gy'owo omuntu gye gimuleetera okufaanana ekyo ky'oyagala naye ng'amazima amatuufu gali nti Bruno omukyalo okakamukake si bya kamera byokka kubanga emufumbiriganwa osuubira abantu okukumanya naye woba toyagala bakumanye ng'olwedde muli bafumbo kitegeeza there is something wrong. Run for your life. Leero nyangaruddemu tutunuulire vidiyo y'abantu bano omusajja Betty n'omukazi Teddy abaafulumira mu vidiyo eno ng'omukazi bamukoledde surprise birthday naye nga talina byaliko yadde nazzeeyo ne neetegereza ne vidiyo z'embaga era nga tewaaliwo nnyo njawulo nembaako bye nnoonyerezaamu mu bino nyina bye nazudde omukazi mutuufu nnyo omusajja mukyamu nnyo emirundi 10 omusajja mukyamu nnyo ate bano abantu bwe mwetunuulira mu zino vidiyo zammwe ezifuluma singa omukumma n'afa ebyekisirusiru asigaddewo yagenda obeera suspect omutemu tebajja munoonyeza walala bajja kumunoonyeza mummwe omusajja omukazi singa anaafa eyo lijja kuba bbuba oba bujja bwe bwakuviiriddeko okukola kye wakoze omukazi singa omusajja yanaafa ekyo kiri automatic twakirabirawo ekyo twakirabirawo biki bye nalabye bye njagala twekenneenye tukakasize ddala nti omusajja ye muki tetugenda kunenya kuddugala kwa mbizzi tunenye embizzi mbweddugala nga ffe tugisanze gyesula nga ffe tugisanze gyesula omukazi wa mabina omukazi ow'amafiga omukazi gw'osanze ng'apangisa vidiyo kagitwale ku YouTube genda ku YouTube Godfather Yogi ekwata awo mu linki oba genda awo mu bayo oba gisearching tulabe vidiyo eno lwaki ndi ku saidi ya mukazi nabagamba mulimu ebika by'abakazi bye batawasa ng'olina okuba omwegendereze nnyo ng'onaawasa omukazi oyo ekyokubiri ne mbagamba omukazi yenna